The newsroom, where untold story is revealed. Kukamba buli omwanda gabulazi ndi buso bulungi buli omwanda gabulazi singana je oba singaje yafa ebifa mu nsiike ya entertainment si birungi yadde akamu n'akeddagala ate biri mu famire ya Mayanja. Tubaite ba Mayanja okuli Joseph Mayanja oba Jose Chameleon, Pius Mayanja Palaso, kwoteeka ne Wizo Manizo. Sibirungi yadde akamu n'akeddagala gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera era ekiri eyo maziga na biwoobe byokka byebiri side zeyo. Olunaku olw'eggulo Wizo Manizo yavuddeyo n'akuba yeyita generation promoter Nobat One Nobat Events n'amuyisaamu MP era ekyagenze maaso n'okubeera nga kikwata ku bantu bangi. Kakati awo twagendedde maaso n'okubeera nga tunoonya ku musajja mukulu generational promoter Nobat atubuulire butya ensonga bwe zaabaddewo. Kakati nno Pius musajja mukulu amanyikiddwa nga Wizo Manizo we yasinziridde n'agamba kale tewandinkubye ebulwakiri wandindese nenga ne Palaso waali oba Pius nga naye waali nonkuba omuntu gwe nabeererawo. Jjukira nti Mayanja family yemu ku families ezisinga okubeera enzibu wano era nga bingi be bazze bakola nga kwoteeka Palaso okubeera nga akuba musajja mukulu ali ne skin ebikonde ebyamutuukira okumufuula oba oliawo sita. Omanyi waliwo kye tuyita a blessing in disguise. So si birungi eyo wabula ye maziga merene sokoleke ngene maaso n'okubeera nga nguwa video eno. Palaso annyonnyodde ku byatuuse ku muganda we. Kakati ate ye musajja mukulu Wizo Manizo wuno amaze okubeera nga ateekateeka oba oliawo enfaayi. Agambye ekiddako kufa kwokka gyali. Video gimpere like ate tutambuze ensonga nga bwe zirina okugenda maaso n'okuba nga zitambula. Video eyo mugiwulidde nga bw'olaba video eyo wansi MP Nobat zibagenda mu maaso n'okubeera nga bamuyisaamu ng'eraga emaziga agagenda mu maaso n'okubeera nga gakaabibwa mu sayidi zeeyo ate gwe agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera. Ekivulu kino eno kyagenda mu maaso n'okubeera nga kiteekebwa era Wizo Manizo n'agenda mu maaso n'okubeera nga performinga bulungi ng'okusinziira ku Nobat yagamba nti buli tebe yasasulwa bagenda mu maaso n'okubeera nga bawa omusajja mukulu ono Wizo Manizo ssente zino. Agamba nti Wizo ayina ssente ziri mu miliyoni 40 Nobat zakyabanjako nga ye ne guno gwaka bakyatambulira mu mabanja agasho eno nga bwe yali yegenda mu maaso n'okubeera nga etambula. Nzikiriza ate ngende mu maaso n'okubeera nga mbikuwa ogende mu maaso n'okubeera nga oba oliawo obiwulirako obanga obiraba ate ensonga nga bwe zagenze mu maaso n'okubeera nga zitambula. Nobat talina kigambo kiwoomu yadde ekimu wabula ali mu maziga amangi ennyo annyini ddala gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera. Wabula nkusaba kimu gwatana subscribing soko subscribing tutambuze ensonga eno sharing a video eno etuuke ku muntu yenna ali yandyetaze ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Nze Deni akuweereza. Ekyoka kya byonna oli mu mbeera ki Sandula wangi sebo ng'omu ku baali ba service provider ba show yange kiko kiri ye sebo gwe kennyini ku sente ze nateesa naawe positomanja y'emitwalo 5 ye sebo ddala tubere ba mazima kiko kiri nange ngubanjanga MC yes kakati Sandula nze ndo gwe nobanja naye ate nga gwe sikubanja naye ate Wizo nze mubanja ne mukyala we
ate babanja ki batunda emmeza amazima ga Katonda nzina saatunda ku mmeeza batunda emmeza kira abantu b'emmeeza zonna bayitira mu muyimbi batunula feesi z'abayimbi batunda emmeza 31 miliyoni 93 agreement yali etya Nobert bampako miliyoni 12 agreement yali etya nga muyingira mu kivulu kino emmeza ze tulina okugabana nesandula nkubuulire buze teyali ngumye waakiri wadde n'okumpandulira amalusu n'ekinumye mu byonna nga ne palaso wali alaba ate ng'olutale era luvudde tukumpi na ku palaso omuntu gwe mbadde neesiga kubanga palaso ntambudde naye obulamu bwa palaso nategeka shoza kakati nno ye musajja mukulu amanyikiddwako nga Wizo Manizo agamba nti yakola n'atasasulwa wabula abantu bamufudde okubeera nga ye mubi ennyo lye lwaki tafa era ono watugambidde nti ekituufu kiri nti ekiddako kwe kwejja mu bulamu era amawulire ge tuyinza okuddamu okuwulira nga gagamba nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Wizo Manizo amize omukka gwe ogw'enkomerero oba amaze emirimu gye nga bannaffe abakatuliki bwe batutegeeza kyemubanja omuntu toyinza mumanyira bwotyo omusajja nendeka abaana ewaka nga beebase bamanyi tata abo agenze kukola n'amaziga gambiseemu tata abo agenze kukola mwana ali kukuŋŋamba okitegeera lindako businawo yadde n'ekikumi nedda njakwetta alisirye ayiswe amabuulira njakwetta kugamba buli omwanda gabulazi ndi buuso bulungi buli omwanda gabulazi singana gye oba singaze yafa manange buli omwanda gabulazi mukwano njakwetta neraamaziga gambiseemu njakwetta tugenda kubandizaako okuna obwenkanya Wizo okune sente zo sinza kuyimba abantu bonna banyumirwa Sandra and the council kanene njakwetta no Wizo Manizo tugenda gezaako okulaba ng'ofuna abantu bangi ab'enjawulo bavudde ne bagamba Wizo afe mayanja family mwatutama oba ofa n'ofa ye lwaki oyinza otya n'ekyamazima amatuufu omuntu wawoosanye oba sometimes okomya obusungu bwo n'otagenda maaso nakubeera nga you exceed the limits okuba ono oyinza okuba nga si yabadde solution nzikiriza nkuwe video eno egenda kutwalira mu kakabanga naye nkusaba ogirabe n'obwegendereza ate era obwekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala nobatosoka kaaba soketegeeza ensi soko tubuulire kitandikiddewo obuzibu buvudde ku ki olaba natandika ne palaso oyo nenkola boda to boda wallahi ya Mungu sende nezinzibwako nga ntegeka edivulu mu byalo n'abapromota abasinga babimanyi sobola abapromota abasinga abanene nga banwanyisa kulaki nali ntegeka palaso naye n'abeerawo nga ne Wizo ankuba ng'alaba palaso nampambako n'essimu yange bakajinziriza maze kugenda ku poliisi kivudde ku kyenta bwe badde eva ku ekinyusi kyayo kiki tubadde mu reconciliation meeting ekitegeera nze mbagamba bannayemba banja ssente bweziti kituufu nammwe mumanja bomanja miliyoni 2 nga nze manja miliyoni 45 ez'emmeeza gwate ogamba otya nti ate mumanja zinaalibadde ngamba nyongera ssente okitegeera amazima ga Katonda abagaga bonna bahamu bonna ssente baziwanga Wizo ne mukyala we nate mu bigambo bye ayogera n'agamba nti mulina contract yammwe gwe mwennyini gye wamenya kiwezeeko omwezi mulamba bukyanga agamba nti nsaba ku ssente zaye nga gwoganyamu buzaabuza nakuyamba alina okwogera naye nkubuulira mazima mwezi mulamba kyogamba shemaze mwezi mulamba ng'ewedde anti bulijjo mbu omubuzaabuza akulimba ng'embeera wagirabako ewantu wonna kati n'okusayininga sayina omuntu Wizo namusasula miliyoni 10 era buli gwe nakinyumiza ng'agamba naye oyina ssente z'okwonoona ekitegeera agamba nti omulangidde n'okumulangira nti wayamba muyambe era ng'agamba nti kale wandimuleseeyo ensonga ezo ntuufu omulangiddeko nedda Sandra sikugandi mulangidde mumubeera mwiti nemugane kubanga nvumye nanvuma mudde nampita amazzi nemugane ye Wizo ddala omuntu eyakuyamba kunyamba gye Sandra ebintu byenakolera Wizo temubimanyi Sandra nayingira sho nga Wizo atalina mmotoka kati alina emmotoka ate nze yamutekka nze sirina mmotoka
muli bamawulire munoonye omwami gwe bayita jjejja w'ebyuma production bali bagenda kujjako n'ebyuma nga bamanja miliyoni 2 musajja namugamba ekiyinza okunayo nekigambo tukayange nga saagala kuswala kati ate yagamba ne maama wa redi amukubira essimu bo bagamba nti baafuna ssente balina omutemwa gwe mwalina omuwa ye maama wa redi waddamu noyogerako naye bali petinga ddanga balowooza nina kubawa ssente nga siina ssente bwemanga ne mutuke yange weeri bagibanjako miliyoni 4 nagenda okuva mu kivulu nga bamanja miliyoni 2 ngetuza obuntu bwange okutonotono kitegeera naye abayimbi mutukola bobikendo wandi tuyambye abayimbi bategeere neddala wizo yandibadda nkuba kati kankubuulire Sandra nze siri violent era wizo kati kyogamba wizo asobola okunkuba nga tusazeho gaa nti twekube nemunyonyodde nemuga wizo tunkuba ampandulita amalusu gonna oba amaze kati ekiddeko kino bati kiki kyozzaako mu nsonga ng'eno kubanga ye agamba ayagala ssente ze zakubanja mwali mutuddeko ku table ku round table before today ne mukanya ekirungi byetwogerako byandagaano kitegeera bapromota bannange bampise mu miitingi ekiro kino byendagaano ekirala nze omukyala gye namuwanga biri documented nti biri evidence ti namuwanga nemulaga table numbers zenkuwadde ziri bwe nziti Sandra nga bwe nakwata negamba nkuwadde tables 10 ozitunde table 10 za ssente miliyoni 3 buli yamuze miliyoni 3 ziriwa banga nga mbambi kuteedde ku WhatsApp nze mbeera nina evidence yange emala records ziwe ziri ani yali suppose okusasula hotel namuwanga ekirala ssente ze namuwanga naziteekanga ku gundi ku akawunti ye ekirala ye wizo ndowooza yafunanga ebizibu nobatimba bana balwadde ng'omuteera miliyoni 2 ku mobile mano bayalowoozanga nti namugabiranga ngabire esobimu balabe nabyo nga talikkiriza naye maze namuwanga ssente zange kitegeeza tewategeragana naye mu butuufu bwaki ezo bwe zityo nedda Sandra bizinesi ebera bizinesi bwe bw'oŋŋamba nti weetaagayo miliyoni 5 naye nzikuteera ku mobile money mbeera ne evidence nti banakuwa ku ssente ekitegeera kati olwani yali suppose osasula hotel wano we yasulira n'abantu abamu nanze ebyo byonna ssente nze agamba bamubanja tewasasula ng'ani amubanja alimba bamubanja ki akabi amaziga mu bufunze n'agamba nti ayagala omuwesi temwabiri amahoteri afrikana yali tegaddeewo ajja tadija namyalo yanyamba nampa miliyoni 9 ezanyamba okusasula ekifu balansi ebakigulawo otegeera kati ogenda kumuwa ssente oba togenda kumuwa nobati Sandra ate nga muwaziri ludda wanga nange mubanja kitegeeza yatumba emmeeza Sandra tebozi wanyambako waliko ne ku tiimu yange yanyamba wali mu VIP tebozi zonna ze walaba kati singa agaana kikyogezaako oba kyolowooza okubeera nti ozzaako mukulu Nobat promoter nedda bo bankubye nga bagamba sirina kyenyiza kubakola bamaanyi mu Kampala bamaanyi kale katulabe katukubiri sana wizo nze kyensinga okutegeera wizo ajja kisasulira kale mbebaza abwebaza mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nga mutugoberera nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa gw'ayagala okubeera nga ate olombereddwa alina ebizibu ebyenjawulo ne bwoba oli Bulaaya mutereko message ku WhatsApp ajja agenda mu maaso n'okubeera nga akukolako butereevu nnyo nnyini ddala ate mu mbeera bwetyo nga bwegenda maaso n'okubeera nga etambula mbagaliza nno bye munjagaliza mubeere bulungi banywanyi ate era mbagaliza bye munjagaliza banywanyi mweraba tusinkane mu vidiyo yaffe eziddako kale Beyond the newsroom, where untold story is revealed.